Seriti ba harubulwa abere ku video mukazi we Geneti Muhoozi Kanyarugaba njagala abasuubuzi mbere ku video n'ekigularo gikyamwe njagala buli muna Uganda yenna obere ku video eno njagala oginyumirwe buli omu ekunyumire bulungi nnyo kuonoviira wano nga buli omu otegedde bwe mala okumala basaba okundeetera abantu awo njagala nsooke mpiseewo akalango kamu then tulyoke tugende ku video eyatulese. Akalango kano kasoma bwe kati. The third annual Gender-Based Violence Conference erejja kubenga nakuzo mwezi 29 omwezi ogwe 11 mwaka 2024 ekumekerezebwa enaku z'omwezi lumu omwezi ogwa December 2024. Omulamwa gujja kuba Gender-Based Violence and Intersectionality. Ejja kubetegekebwa mu kibuga Toronto ekya Canada mu conference hall emanyiddwa nga Toronto Airport Marriott Hotel. Ngejja kuba ku 901 Dixon Road, Toronto, on M9W1J5. Ngoyagala kumanya bisingawo ojja kwatagana n'omutegesi wa conference eno, omukyala Doreen Kajumba nakubuli biche bisingawo. Ojja mufuna ku simu ye ey'obuyonjo ey'omu ngalo eri ku 1 plus ebiri ku +1. Kidamu ojja mufuna ku simu ye ey'obuyonjo eri ku +1647 9290340 ojja kuba omufuna bulungi osobola okubanga owakubuulira obanga oyogerako naye ku nsonga nga bwezigenda mu nsonga za conference eyo. Tuba tumazeewo njala tugende mu kalowoozo kale bwe tuva mu kalowoozo tugende mu kigulalogi then tusimbule video. Naye before nga sinagenda ku nsonga zonna njala kusooka kwebaza omanye entasiima ebulaagiwa ja okusookera ddala njala kusooka kwebaza mwenna Bannayuganda abawangalya ku mutimbagano mwebale kuba nti mulwanyisa effugabbi obutali bumativu n'okutulugunya n'ekiwombe abantu kiri mu Uganda n'okutiisatiisa okwetiridde mwebale nnyo okukola mulimu ogwo. Abakomentinga abasharinga abeera mu inbox abeera mu WhatsApp groups newankubadde abagete ziri safe yes mwebale nnyo mwebalire ddala okukola mulimu ogwo. Bwe nvaawo njagala okubaza Bannayuganda bonna abawangalya mu ggwanga erya Canada ba comrade mwebale nnyo omulimu gw'omukola okwekalakaasa. Mwenna bakulembeze abali mu Canada abali mu kkunga abannammwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala muyiga ekintu kimu nti omuntu yenna gwe mwekengera nti waakabano omuntu yenna gwe mwekengera nti mbega wa Museveni please don't hesitate to report him or her oba obuyinza kubanga ezensi tezizanyirwamu muntu yenna mbega. Kale gwe yenna eyeetebye mu kwekalakaasa okwabadde okwokulabisa Yosef Bahabulota Baisiramu Mutani wa Karekezi nsi yatamuzezedde munnange wakoze kyamaanyi nnyo webale nnyo webalire ddala. So mwenna bacomrade ababadde mu ggwanga erya Canada nga wabadde mu kifaananyi kino mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mwakoze omulimu ogwo. So mwebale nnyo mwenna Bannayuganda abadde mu ggwanga erya Canada. Wano wengambira Museveni tuwandikole ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe kkiriza abantu obagaana okwekalakasiza mu nsi yabwe okw'eddembe kati kabagende mu diaspora onobawulira baabo buli lunaku ebeerayo gwonyiiza ne gwottira omuntu we nanyi kale bakomredi mwenna ababadde mu ggwanga erya Canada mu kwekalakaasa okwo mwebali nnyo mwebali ddala. Sijja tutwala budde bungi nnyo kambazanye kalagaza kafutambi kabukadakiika ng'emu then tugende mu maaso. Right, Bannayuganda mwenna abadde mu ggwanga erya Canada abadde mu kwekalakaasa okwo I salute you mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mwakoze omulimu ogwo.
bino ebintu mu ntandikwa bye tuzze tuwoya okutegeeza bannayuganda tulina okweberera mu nsonga yonna era mwe bali nnyo mubalira eddala gwale asirise ekiri atabale kyekiri n'asigadde waka buvunaanyizibwa abo awo nga tuvuddewo njala tugende mu kalowoozo kaayo era njala kagende ow'omukulu wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja akalowoozo kano kako olwaleero bwenva kalowoozo tugende ku kiggwalo kigenda kuba kyabasuubuzi then tusimbule video naye era buli azaamaanya obuteebaza era kaneebaza omulundi ogwokubiri njala okusooka okutwala omukisa guno okubaza bannayuganda bwenna bawangalya mu ggwanga eryabongereza bamaama bataata bakojja abooluganda bakola emikwano mwebale nnyo okugenda mu show y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okumulaga omukwano nammwe abatindiza engendo okuva mu mawanga ag'enjawulo abavudde Canada mu America mu European countries mwebale nnyo mubalidde ddala kujja kulaga president maanyi ate nammwe mwebale nnyo okuba nti mufiisizaawo akadde ne muli akoze batawaanya omanyi teri kintu kibi nga kumala budde ng'okola naye ng'ate gwe teweewadde tayimu kuwumbulamu nga yinnyini kitegeeza nti oba weeryazaamaanyiza kale bw'ofunayo akadde wummulamu oli ku ssente zo kubanga ne bw'onoozikola tezigenda kuwera ate era ne bw'onookola n'obanga balubu era ebintu by'ogenda okuleka ku nsi waliwo agenda obitunda nga tategedde wabikola otya kale mwena abadde mu Bungereza nga mukingiriza president mwebale nnyo mubalire ddala n'omukulembeze wali kuteekawo performance y'omulembe n'okuba nti wayambadde bulungi nnyo naye nze ekyasinze okunsanyusa mu concert eyo mushe abaddeyo abasinga obungi kankibagambe temujja kitegera ne kankibagambe nze muntu ayagala kibayita unification oba unity nze muntu ayagala kibayita okwatagana oba omukwano mu bannayuganda ekyo kiri ku record njala nnyo bannayuganda newakuba tulina obudubudubu waffe naye nnyumirwa nnyo bannayuganda bonna nga bakuŋŋaanye oba ova mu kitundu kyo ekya Uganda nga mukuŋŋaanye musanyuka munywa kubanga eno ensi tuyitako buyisi ako wayagiviira tolaba ekintu yose lyatusibyeko akambayayo bakanyaaga naye Uganda yensi ebadde esingamu emirembe nga buli muntu yeyagalira mu nsi ye nze ekisinga okunnyumira ye muntu okubanga asanyusa ataddeko ka smile alya ku kyakoleredde ng'atutta obudde n'awumuza omutwe kyekisinga okunnyumira mu byonna era bino ebintu twayonka biyonke ffe abamu twayonka biyonke mu famire yaffe nti nze nsobola okutegeka omukolo nengabula abantu bonna ne balya bulungi ne bakkuta wadde nze mbasiridde nentuula wali ne banyinya kugalira enjole nga ntunudde wenti ne mutima gwange mba nsanyuse kye mba nkoledde okulaba abantu nga basanyufu kyekyo ekindi musaayi kyekyo nange kye nakulandaba ate kye njagala bannayuganda bakole ki bakube naye nga Museveni ye tayagalira kukulako bannayuganda bakoze ki basanyuse so nze kye nalayo mu sheeyo nti bannayuganda basinkanye ne beegwa mu bifuba ne banyumya ne banywa ne balya ne basanyuka ekyo tuyita unification omukwano ogwawamu kyekikulu kya byonna ebisigadde byonna Mukama bakulembere mukuliko eyo mwe balinyobalire alright tugenda mu kalowoozo kaalyo njagala kagende eri wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja kubanga tetunatandika video akalowoozo kano njagala kaba kakusalire bakakusindikire era njagala kakutuukeko bulungi mukulu wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja kansule nti oli bulungi eyafutubbala ku Buganda njala kutegeeza mu kalowoozo kaalyo kakutuukeko nti omuggo guba gwa Natema so si gwa Nalonda mu kalowoozo kaalyo omuggo guba gwa Natema so si gwa Nalonda lwaki omuggo guba gwa Natema kubanga yafuna obwangu obugutema mu kibira oba mu lujjalwe n'agukozesa kati nze begungwako ate gwa bulonze tegufuula nti ki gugwo wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssaabasajja Kabaka yakwasa obuyinza omulamulireko era y'omu n'agamba nti nziriza obuyinza bwange kubanga byompereza sikyabitegeera we kennyini n'okwata obuyinza Ssaabasajja Kabaka bwe yakuwa n'obukwasa Yosebiti Baabulota Baiswa mutano wa Kale ekyensi n'enzize n'ensanga bisibe era kati yabulina y'ensonga lwaki akulemezza emmenga awo ne muganda we Salimu Sale naye njala kubuuza wassanya mu kigulalo kikyamu mu kalowoozo ka leero gw'olowooza nti munnange nti akusigula amalinnya bw'ogwa siya akuyita kaddu wa nnema bwe kiri njala kubuuza mukulu
ebikola byokola ebyakalogo kalenzi ebyobutemu n'okwagala okusanya mukamawo eyakuwa obuyinza nze ngamba wandibanga weekulira kabazi ku lw'ensonga nti weekobanye mu kwagala okusanya obuganda n'okutulugunya mukamawo eyakuwa obuyinza njala kukobooza Ssaabasajja Kabaka mu ntandikwa bwe yali nga kwasa Ddamula yakuweerako amagye takuweerangako magye wetwogerera essaawa zino olina almost battalion namba ng'owasigaza abajaasi 15 kati abakuumi ewuwo mu maka erweza gw'oyita agagu ekyo nakyo kikyamu kubanga Ssaabasajja Kabaka yali akwasa Ddamula tiyakuweerako magye era nze mbooza gw'olowooza mu contract gye wasayininga ne Museveni kwaliko okuwa amagye nga mwegali mu contract yo kubanga tokyalina contract ya Kabaka kuba tokyalina ndagaano ya Kabaka amagye agakukuuma gaali mu ndagaano oba gaali mu buyinza Ssaabasajja Kabaka yakuwa nti nedda golooza amagye agakukuuma Museveni ge yakuwa gaali mu ndagaano gye mwakkiririzaako nedda amagye yagakuwa ku ddiiru kiba yagakuwa ku ndagaano kye kitegeeza nti naawe wandiyagala okutta Ssaabasajja Kabaka naye nga leo bw'omala okutta Ssaabasajja Kabaka bagenda kuzzaako ggwe kubanga nakugamba ku bajaasi oba basirikale abasatu ababakuuma ababiri baba ba CMI nga balina ebiragiro mu ngalo zaabwe kyenvudde gga nti wandikola ekintu okulumya omuntu ate wattu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza mu kalowoozo ka leero nze ngamba bweti nti atali kutambulira kusibira y'amenvu ekinyunyula ennyana kibeera mu kiva mu kibeere obudde nno tuli mu bwakawungeezi nze nandibadde nkugamba nti nkusaaseddeko engeri gyesiri wa famire yo naye ng'ate bagamba nti ne gw'ozadda kkubira engoma n'ozina ng'obudde tebunnadda buddo mbadde nkusama okuludda wulidde buddo ng'obudde butuusizza obuyinza ku mukama wo eyabukuwa eyo n'enteekateeka namuteeka gy'olina okusanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga bakuyinudde munnange lw'onooyinula nawe lumala kuyinula n'olyoka otegeera nti ensobi yaliyo kale mune nkutegeeza mu kalowoozo ka leero nti omuggo guba gwa Natema so si gwa Nalonda mu bufunze njala kutegeeza enteekateeka yonna gy'olina nfu okusanyawo Ssaabasajja Kabaka kubanga n'amagye agakukuuma ku bonna kuliko alina mission mu ngalo ze nti bw'omala ogituukiriza nawe bakujja kubanga Museveni taleka bujulizi olaba yatta kitaawe yamuzaala olaba yatta bwe yatandika nabo mu lutalo n'abamutaasa omuwamba naye gwe musajja wattu ssajja ly'abeene agenda kukulamuka abuntu ki tewali kekabadde akalowoozo ka leero nga nkafundikidde njala tugende ku Kigwalogi nakyo tukigambe tukyogere kiggwe mbalamusizzaako mwenna bannayuganda abali mu Uganda n'abali mitala w'amayanja kansubenti muli bulungi bannange abali abakomplaining nga temukyala Facebook temukyala bannaye ffe tujja kukolera ku Facebook mpaka kubanga tetujja genda ku mitimbagano gy'obera video ng'olira vino bagijjayo tujjasi kati gwalasa asobola kukula video ku Facebook ojjasa ku TikTok nga bazisazeemu oba ojjasa ku YouTube Facebook tugikolerako bukolezi mpaka lweriddamu neyeterera kuba Uganda teriiyo kati tukitegedde bulungi nnyo kata mukitegedde katugenze mu Kigwalogi kya leero butyo era Kigwalogi kya leero njala kiweereza abasuubuzi mwenna bannayuganda kansubenti muli bulungi mujje balako gye mutuusaako engalo mwebale kola manyi nti bingi bibasoomooza naye njala bategeeza nti abasuubuzi mwenna Ekigwalogi nzizemu nkibaweereza era mukiwulire bulungi okukijja wenkitandikidde mpaka wekigenda okukomekkereza nze nsimbula video yange nazzi kuno mu Buganda bwaffe ng'endagaano tuyina endagaano nnyingi nnyo twalinanga endagaano ey'omukago twalinanga endagaano ey'ebigambo bwepo n'endagaano empandiike naye obuteebuuza butambuza amazzi ekiro basuubuzi bannaffe oba bantu abakola business mu Uganda muganya otegeera ng'ebyokulabirako bingi nnyo njala bategeeza muyimirizaawo eggwanga eryo era muyimirizaawo Yoseri mu buyinza olw'ensonga Yoseri takyasobola kufuna dde 10 okuva mu World Bank oba ne mu African Development Bank ne mu IMF ensimbi zonna z'ababinika alina zibabinika okusinziira ku ye bw'ayagala kati baganda bange njala bagamba mwagenze okusinkana Yoseri naye mwagenze abasuubuzi 350 kolooza lwaki mwayingiddeko 75 ate nga mwagenze obudde bukyali bemba mwagenze obudde bukyali ne balondamu oba ne basunsulamu 75 ne bayingira ensamu bata ne basooka ne bawane ku kyemisana ne mulya eyemmere mu mwagyefumbidde mukimanyi nti ekikola kye mwakoze mwekulidde akabazi kugulu
Yoseri ayagala kulaba basubuzi bana abantaddeko akanyago kusiba maduuka be baani. Era mu kimenti bakoze ko da profile. Buli yalidde ku mmere mu State House nze ngambo wandigenze olaba musawo asobola okubuulira obulambo obuyimiridde kubanga ojja tandika okukenera mukene ebisigadde ojja bitubuulira oyo bamuyita Yoseri tibahawolo tabasiba mutano wa kale nsente tamizezere nsanga bisibe ataleka bujulizi mwagenze bisatu mwaga ne baleka ko 7 ne bayingira ne bagabula ne kuliko yazze ne merenga yajefumbidde nedda buuza kubagenze mu State House bonna kayo bannadini kayo baani nga bagenze kusinkana museveni gye bakomekereza kati mujja kifunga mukiza munda nga nabo gisimufungize akono nyagadde kabategeeza era mbategeeze mu kigulalo gikyaleero embulire tefa yonna bukyanga Yoseri atondebwawo ku nsi kuno ne yamutonda kennyini amwewuunya n'abazadde bamwewuunya olw'ensonga si wa bigambo era tatuukirizanga kondagaano kambaddizayo katono olw'olusulo musoosa okwekalakaasa nedda ne bukyanga mwekalakaasa mwali mufunyewo enjawulo nti nedda ensimbi ez'obupangisa muzeekalakaasizaako ebbanga ddene zaali zikyuseeko nedda ensimbi ez'amasannyalaze mwazeekalakaasizaako zaali zikyuseeko nedda ensimbi ez'akasasiro eza trading rights zaali zikyuseeko nedda kati kiki kye mwagala ku Museveni kyagenda obbakola tekiri okubanga ye nga ye abalala kyamulinga salambwa lya nsenke Museveni tatuukirizanga kondagaano kubanga buli muntu yenna mu challenge wamuvuganya aba amwagala nga mufu yayise ujje okubajjukizaamu akatono lwaki ababiji k'omusolo guno kubanga talina wajja ssente alina zijja mu mmwe mukitegedde bulungi nnyo kati njala kutegeeza Yoseri bwe yali nga atandika olutalo yakola endagaano nnyingi nnyo n'abantu bangi nnyo be yali nabo mu nsiko bonna abasinga obungi yabatta mukitegedde bulungi nnyo olutalo nga lugenda mu maaso Yoseri baamuyita Nairobi okuteekawo enjogerezeganya ne babakkiriziganya endagaano era endagaano teyagigenderako yasigala alwana mpaka yawangula Yoseri yakola endagaano ne Ssaabasajja Kabaka ajja amuyambeko mu lutalo endagaano yagituukiriza nti nedda Yoseri kennyini mwamulabako emisana tukunga n'obukuba butonyerera abasajja Abaganda n'abazaana ba Kabaka batali Baganda bawangalya mu Buganda mu kitundu ky'e Lusanja baagwebwa ku ttaka buli kimu ne bakimenya Yoseri ne yeesitula n'agenda n'atandika okuba siyaasa omudomo n'abuzaabuza abantu baayo mwe yakwatira essimu y'amapeesa n'aga nti akubidde mutowe George akandanaho Salimu Sale ajje ambule butebe yafuna ettaka ne kuliko mwe yalabako essimu ya Salimu Sale ng'eyita mu banga agikutte era Salimu Sale yajja ettaka lyakomekkereza abasenze nga nakati ebyasirika byavoota wakyali muntu ayogera ku ttaka ly'Ebusanja babagoba kyaggwa oyego bayita Yoseri njala kusooka okuva mu 18 mu kutuusa kati bazze batta bannayuganda nga tekuli alipoota n'emu efuluma eraga butya abantu abattiddwa batya baani abasse kitegeeza n'endagaano tagituukirizanga kati gwe yagenzeeyo ogenda mwesiga otya ekisembyeyo ekiriko n'omuto alaba newankubadde ayinza okuba nga alina endali baabuwe abataka bajjajjaffe ab'ebika abaatwalibwa okusinkana Yoseri ne bakola endagaano n'okubagulira ettaka n'okubazimbirako ekizimbe naye abataka bano mumanyi ebyabatuukako era mumanyi ebiri ku butaka baabwe kitegeeza nti okuyiga mulina kutono nnyo wabula okubonaabonako mulina okungi bwe mutaasitula engalabi zammwe nakwetereza walayimbalayirira mugenda kudda mu kyalo nga nabo gisimufungize kubanga Museveni tatuukirizangako ndagaano ye buli muntu amuteekamu eggumba nti wano wakyamu okomekkereza ofudde wenfundikira ne mbabuuza emmere gye mwalidde mu State House mwe mwagyefumbidde ate nga mwadde mumaze okukokya akacyankalano nga nnaku nnyawo temukola mulowooza Yoseri musiru kale munnanga agenda batta ebyokuzika tujja kuba tubiranga wano omusubuzi gundi yakenesi n'afa nga talina kyakkola kale mbatumiddeko mwenna mbaagala nnyo kubanga mpulukuta za mitose zigenda miggomeka capital wo edduuka liryo obuyinza bubwo oliwadde musasula omusolo obutagusasula tewali kigenda kukyukamu okujja nga muvudde mu business ne mukyusa obukulembeze tagenda kujjawo ifreeze e-tax receipt tagenda jijjawo tagenda kujjawo value added tax naye ekyo kye bayita value added tax okimanyi kye bayita value added tax kye bayita VAT gwe musolo okuteekebwa ku kintu singa kiba kikyusiddwamu oba kyongeddwako omutindo okugeza nti nimye mwanyi zange nzikazizza
Emmwanyi embisi zigula bbeeyi ndala. N'emmwanyi enkalu zigula bbeeyi ndala. Kati ebbeeyi egula emmwanyi embisi si egula emmwanyi enkalu. Kitegeeza nti emmwanyi ozongeddeko omuntu kye bayita value added. Kati gwe ebintu byemutunda mu maduuka mwongerako value ki balyoka bakyajinga omusolo gwa value added tax. Kyova olaba mwana muwala oli gwe nazannye ku Lwokutaano yakugamba singa yo seerya n'atandika obbasomesa ne mutegeera omusolo temugenda gusasula. Mwagaanyo tegeera. Mwagenze n'engalabi z'embuto mugenze kulya. Mugende mulye naye okalya ddaka ddadda. Envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu kofini n'ekubwebwena nga tosobola kwekyusa. Mukitegedde bulungi nnyo. Value added tax omusolo gwa VAT bagwongera ku kintu ekyo ekyongeddwako omutindo. Ebintu emusuubula China n'embirete Uganda maze omusasuli omusolo okubituusa mu maduuka mubiyongerako omutindo ki ogubasasuza value added tax. Baliko bagambe nti mugule akuuma akagenda okuba nga mukolerako invoices ezo oba e-taxi ka $1.5 capital wani gwe mugenda oteekamu. Kigula lugi kiwedde. Kati mubufunze katandike video. Nga tutandika video njagala buli omu okwata olupapula n'ekkalaamu olize ebigambo bino. Nakuno kubajjukiza mwenna abasirikale oba oli Muganda oba oli Munyoro oba oli Mukalamojja oba ova mu kitundu kye kya Uganda ng'oli Munnayuganda oli gino oba Nakabala ng'oli ku ddala lya waggulu gwe mu bubwongo obwo nga tosuubira muhoozi kufuga Lawrence mbayo okwogera ekigambo kino era nga ne bwe oyogera ne bajjaasi banno baga nti omwana tasobola kunfuga. Muganda wange weegendereze nabaga muhoozi alina okutta abasirikale 165 abali ku madaala aga waggulu. Bukyanga njogera ekigambo kino muhoozi yakatta abasirikale 6 abali ku ddaala eddene. Mugaanyo tegeera mu majja basajja mugaanyo tegeera ono yasembyeyo okufa mu mabira. Kigambibwa nti emmotoka kika kya Toyota Land Cruiser namba UBQ 224N evugibwa omwami ategerekisenga Nsamba Habib Katakabire ebadde eva side ze Kampala ngedde Jinja neeyisa emmotoka zonna oluvannyuma n'etomereganya n'emmotoka ekika kya trailer nebadde eva side ze Jinja ngedda side ze Kampala. Afudde akasi ategerekese amaze okutegerekeka nga Meja Nsamba Habib Katakabire ye omulambo gwe gutwaliddwa Kawolo mu ggwanika. Omulambo gwe gutwaliddwa Kawolo mu ggwanika. Mukama ab'ekyumule ky'emirembe n'ekitanga nekyoyolera kibaakire mutebenkere mirembe fogwaffe tujja kukola. Video etandise. Buli Munnayuganda yenna ayagaliza Uganda emirembe n'okukyusa obuyinza mu ngeri yonna esipoka. Amannya gange nze Lumbuye. Mbadde ku mutimbagano kuno nga mbwa information okuva lwe natandika mpaka olwaleero. Buli kimu ebitundu 99 ku 100 enjogedde mbirabye. Nwanye entalo z'ebyobufuzi n'enziggusa n'ezikyajja. Bannyabo ne bassebo. Njagala kusaba buli Munnayuganda yenno neegatteko. Tulwana olutalo lujja Mayiga, Emmengo tutaase Ssaabasajja Kabaka, custodian wa Buganda, custodian wa Uganda. Kubanga ye muntu yekka akyasobola okuyimira n'afeesinga Museveni n'amugamba ebigambo n'okumanya ki ekituufu kye kiri. Bannyabo ne bassebo enteekateeka nnamutaayika ey'okusanya Ssaabasajja Kabaka eri mu jjiya. Olw'okuba nti nwanagenda Mayiga omwezi oguwedde gwonna, Mayiga yakyusizza enkola era kati bamuwadde killing squad empya ey'okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka.
manyi nti omuntu yenaliranye Ssaabasajja Kabaka asaba omunnumire kutu omugende muzzukulu w'amazige ombuya ate atumbudde azze n'ebipya ebikwatagana ku nsonga y'okujja Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza kansooke nzanye akatambi kali keyazanye keyayogedde then bawo information tusimbule kuba video ya Bulange Mmengo. Awo nga nyongera gwayagala enkyukakyuka ng'omanyi nti oyagala change mu Uganda. Ngoli muna Uganda, Buganda si Abaganda balumbya, Buganda ya buli muntu yenna. Kubanga muinamu poloti, muinamu ebizimbe, muinamu abataka ne coordinate gwe tuyita custodian. Oba omukuumi ye Ssaabasajja Kabaka. Yensonga lwaki buli muntu ajja mu Buganda tewakugamba nti vawa. Kati bw'onoozingira emikono n'ogizza emabega kitegeeza oba olidde mu nsi y'olukwe oba weriddemu olukwe ng'ayagala okugyako Museveni bwe mba temuggyeko Mayiga ayagala Kabaka ng'owooza Ssaabasajja Kabaka wendigwa waaligwa nga toggyeko Mayiga tulwanyisiza Mayiga oba okootakoota Mugalumonde. Ndowooza katusooke tuddeyo ko emabega wali oba katusooke tugendedde ddala butereevu ku katambi kano omukulu ke yayogedde nga ayogera ebigambo bino wammanga. Naye ndowooza oba nkata video ngitandike ntya simanyi nakumanya. Simanyi nakumanya oba video ngitandike ntya. Video eno ngitandike ntya. Video eno ngitandike ntya. Naye kangitandike bwe nti. Akatambi dakatadde ku social media ne katambula. Naye njagala nkazanye mukawulirize kigambo ku kigambo. Njoke mba nnyonnyole mbawa information buli omu ojja kuvaano ng'omaze okutegeera. Njagala muliza akatambi k'ono omusajja. Naye ng'ogenda okukawuliriza njagala ozzeeyo obwongo bwo nga bakazi owa Kabaka 1993 bakatikkiro bonna abazibabeerako enjogera zaabwe ebigambo byabwe mubiwulidde nga birambulukufu. Muwulirize omusajja n'ebigambo byayogera then ndyoke mbawa information. Kati video etandise. Wuliriza omusajja n'ebigambo byayogera. Abantu abanumba ku social media, abantu abanumba batono nnyo. Omuntu ayita atya abantu 10,000 n'ogamba nti abanumba bangi. Abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe ate baba batono. Oba nsooke nkazanye konna nziremu kapozinge ku kigambo. Ndoza kansooke nkazanye konna nziremu kapozinge kigambo ku kigambo muddemu obubaka then malesu mu information. Kansooke nkazanye konna mukawulye bulungi then nziremu nkakwate kigambo ku kigambo. Naye mujjukire omwami ono abeera takuzangako mazaalibwa ge. Era bw'aba agenda okukola business mu Buganda akozesa erinnya lye bayita Ssaabasajja Kabaka so si Peter Mayiga. Nkiddamu so si Peter Mayiga. Buli business yonna gy'akozesa kagabere mazzi kakibeere kkalaamu kakibeere ki kuliko logo ya Buganda linnya lya Ssaabasajja Kabaka. Naye ayina birthday oba oyagala okumanya nti abantu tebakutegeera tebakumanyi gweteeka birthday yo oyita abantu. Kansooke nzanya akatambi kano kigambo ku kigambo mukiwulirize network mugiveeko. Abantu abanumba ku social media, abantu abanumba batono nnyo. Omuntu ayita atya abantu 10,000 n'ogamba nti abanumba bangi. Abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe ate baba batono. Nze abanjogeredde batono nnyo era nze simanyi lwaki mubeera liikirira. Era nze kambabuulire nze abo sibafiirako ddala. Nze ndi wali mu butikkiro otulo tumbula tutya. Sibafaako n'akatono. Be bantu be nayogeddeko boogera ku misinde okusinga bwe balowooza. Kirungi olowooze nnyo okusinga bw'oyogera. Ebikuvaamu bibenga ddala byebyo bigasa. Amalira biseera mbeera ntudde nga ndowooza mirimu Kabaka gye yankwaza era ekyo si kyo ekizibu kyange. Naye omusajja atudde awo ku katebe bamuleetedde kasooli omwoke ssaawa 5
n'ayogera n'aseereza n'ayogera ebintu n'akanuka amaaso neyereega ebica n'abeerawo neyekola obusolosolo okola mulimu ki? Omuntu atalina mudaala wadde mu katale yeeraliikiriza Katikkiro wa Buganda? Nze ndi munnamateeka, nina amaka mwenzaalwa, nasomera mu masomero tigayisika mu maaso. Ndi Katikkiro wa Buganda mulamba, neeraliikirira omusajja Dolly Kafoomu aseereza ayogera ebitajja ku mmere, neeraliikirira abaana abatalina ngatto, neeraliikirira abaana abatasoma, neeraliikirira abaana 200 nga bali mu kibiina kimu temubalaba ku mitimbagano, neeraliikirira abaana abavuka batalina mirimu, seeraliikirira muntu ayogera ebyo ebitajja ku mmere. Omanyi ekirimbo kiyimirirawo ku kirimbo, mukimanyi ekyo? Ate n'ekirimbo ekyokubiri kiyimirirawo ku kirimbo ekyokusatu. Otuukira ku kirimbo ekyokuna nga bakutegedde, oli yagamba nti kabaka taliiwo, yakisiza omukono, kabaka temwamulaba, kati era nga omumalirako obudde oyo. Mwebale kawuliriza, ngenda kukabatebera kigambo ku kigambo, ne kansooke mbateeke wano. Musajja mukulu oyo Ssalonga Mulengejja Mr. Alaje wanjawulo ku bakatikkiro bonna abaali babadde mu Buganda olw'ebikolwa ebimwolekesezza okumulaga Buganda nti si musajja Muganda. Nazzi kuno nga Abaganda tulina ssemateeka atali muwandiike naye nga tumutambuliza ku lombolombo n'ennono. Era nga kizibu nnyo okusanga omuntu atamanyi bulombolombo na nnono bya Buganda. Ssebo mukulu wa Sanyakalu Charles Peter Mayiga, omufutubbaza afutubadde ku Bwakabaka bwa Buganda era Kabaka omupya wa Buganda ayagala okusaanyawo kabaka amanyikiddwa goddewo. Ngera kubuuzaako gyebaleko okimenye kitegeeza okukwata ebiwandiiko bya Ssaabasajja Kabaka n'obicuppula n'obikolamu gwe ky'oyagala? Okimenye kitegeeza? Tokimanyi kyokubiri. Okimanyi nti mu Buganda mu ssemateeka atali muwandiike wabula obulombolombo n'ennono tugamba nti Ssaabasajja Kabaka alamula ng'ali mu ggwanga erya Uganda oba ng'ali mu nju mu kisu mu nju ye mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka bw'alamulira. Ssaabasajja Kabaka wabanga akyadde oba akyadde wa Kasujja oba akyadde mu ebweru w'eggwanga, obuyinza abaabulekedde abo baasuubira abagenda omulamulirako. Era tewaba kintu kyonna kikolwa ekiri mu mannya ge nga si ye yakikoze ng'ali mu nsi y'alamula. Jjo ly'abalamu wano wavuddeyo n'okola enkyukakyuka mu bakulembeze ab'amasaza b'amagombolola n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye okukyusa obukulembeze, naye nga gw'ogamba asiimye wattu musajja attu akyaddeko wa Kasujja mu Bamagulu Meeru bamale omumukanikamu, naye n'ogamba nti asiimye akyuse obukulembeze. Omuntu eyakyali wa Kasujja asiima atya ate okukyusiza abakulembeze ng'ali wa Kasujja? Bwetyo nga n'omukono oguliko omusayininge gugwo kuva ddi mbulombolombo n'ennono bwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka alamula era asiima ng'ali mu Buganda ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Kati gwe bw'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye akyusa obukulembeze ng'ate si musajja wattu yakyadde wa Kasujja. Tulaba nti Obuganda bukubibwamu ebituli. Mukulu weetegereze ebigambo bino tubyogera bintu tebimanye. Njera tegeeza mwenna Bannayuganda nti abakulembeze abalondeddwa bonna bakulembeze ba Mayiga ate bagenda kuweereza Mayiga okusinziira ku nteekateeka y'ennamutaayika ey'okukyusa Obuganda mu ngeri gy'abwagalamu ng'amaze okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati katugende wano tudde katambi kano kabannyonnyole then tulyoka tusimbula video. Mulye bulungi nnyo. Abantu abannumba ku social media, abantu abannumba batono nnyo. Omuntu ayita atya abantu 10,000 n'ogamba nti abannumba bangi. Abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe. Omuntu ayita atya abantu 10,000 n'ogamba talina buyinza era si bw'amaanyi. Njagalo gye ekiwandiiko oga nti
birthday oba amazaalibwa gadde ga Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga wayitirako Abaganda. Amazaalibwa gali ga Ssaabasajja Kabaka. Abatamiivu tebakyusa nteekateeka za lumbe. Wattu nandi yagadde okubuuza mu Buganda mulimu olumbe essaawa zino. Era lumbe eki lw'oteekateeka lw'otayagala onaayogera oba abatamiivu bakyuse. Wattu amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka kuliko Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mutabani wa Sir Edward Muteesa. So si Ssaalonga Mulengejja Kaloli Charles Peter Mayiga nedda. Njagala otegeka agago oyita abantu. Era ogategekerewo so si mu Buganda wane Mengo tegeka agago nga gaiko Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja obayite. Ekyokubiri bw'ogamba nti abatamiivu tebakyusa nteekateeka za lumbe mu Buganda tulinamu olumbe. Era nga teri mutamiivu agenda kukyusa mu nteekateeka za lumbe. Lumbe eki Abaganda muggule emitwe. Nabagamba kye bayita Omunyarwanda teweetaaga mukunnyonnyola dde yeetadde mu ddiba eritali lirye. Omunyarwanda yenna omutegera kwe kwekazanga afukaana abantu gonna mazzi. Kumbe waliwo enjawulo wakati w'omusulo n'amazzi. Kati omwami ono yekka we yeetadde mu lumbe eki. Tusimbudde. Sigenda kabamalirayo. Njagadde mukalabe awo kakomyawoka. Wenjagadde okaawo lumbe eki. Omukulu ono Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga mu nteekateeka namutaayiko ey'okuba nti yali asuubidde nti Ssaabasajja Kabaka wakukisa omukono nga tatuusizza ku Easter y'omwezi guli oguwedde omwaka guno. Najja n'embirinnyamu eggere era n'ensaasaanya pulogulaamu nga bwe yali. Omwami ono yakoze enteekateeka y'emu n'addayo buto ewa mukama we Yose wabula ng'ayita mu kitongole ekya Ssemwai ekikuliddwa omukulu James Birungi. Eno James Birungi n'akabinja kaaka Iso kakulembera Emma Mutabaazi. Bano bakulembera ebikolwa eby'enteekateeka ezisaanya buli muntu yenna ayina okusaanyizibwawo. Era ekitabo ekiddugavu kye mbagambako kopi gye balina ye kopi ne Museveni gy'alinako. Bateekako omuntu gwe bagenda okutta, butya bagenda omutta, bagenda kukola batya enteekateeka era bagenda kimaliriza batya. Wuliriza bulungi nnyo. Wasanya ono wiki ewedde zali ssaawa nga 5 ez'okumanya kitereka 25 yadduka bulungi nnyo n'ayorekera ekitebe ekikulu eky'abambega b'amagye ekya Ssemwai n'agendayo okusinkana omukulu wa Ssemwai James Birungi era yajjira mu kamotoka ka kika kya Pulimo nga kala ya siliva. Ensonga ezimu kuzaamuleeta kwe kuba nti obudde bumuleseewo obw'enteekateeka y'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka ate ng'omusajja ono weggula makafu Nuwa Mawaggali akeberebwako lunaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka nga bamulambulako e Namugongo. Amufuukidde ejjute mu bbwa. Enteeka zonna azoonoona. Wasanya nno yabadde azzeeyo okutegeeza omukulu James Birungi n'ebibinja ebirala by'abatemu nti beetaaga okukyusa mu nkola empya era bateekewo omuntu agenda okubanga abayambako. Mu nteekateeka yasooka Wasanya baali bamuwadde omusajja gwe bayita Kano Haruna Issa Abirye. Ng'ono yabadde mu nteekateeka yonna eneesaanyawo Ssaabasajja Kabaka era nga badde bakola n'ebirimu. Naye olw'okuba nti bano enteekateeka nagikuba. Ku lunaku olwaddako olw'Essande lwe nali mbimuli Mulange Mmengo, omukulu ono bwe mmala okumwabya ate bonnambiro baafuna olukuŋŋaana ku wooteri ya Serena Ekigo gye yasinkana abantu abakulembeze abava mu bitongole ebingi ebyenjawulo ebyokwerinda nga bali mu meeting eno. Meeting eno yali ya ku Sunday. Charles Peter Mayiga yagirimu, James Birungi yagirimu, James Oluka alimu, David Wasajja Apuli yagirimu n'abalala era bagiyita
working lunch meeting ngene nteekateeka ya kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Meeting eno bateesa nti kyandibadde kirungi nnyo Kabinja kagenda okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka kapya keetaaga tukyuseemu nti bwe tunaakozesa omuntu atali Muganda kijja kulabika bubi. Tufuneyo omuntu omuganda mukko, omuntu omuganda lingi nga bajjewo oli Kano Haruna Isabirye bafuneyo omuntu alimu omuganda lingi, omuntu alimu oluganda yaba akulembera mission eno. Era butyo Kano Haruna Isabirye n'asuulibwa olw'okuba nti si Muganda. Mayiga n'asaba muwe omuntu omulala olw'okuba nali maze okuba exposinga. Mayiga yasaba era n'agaba muwe omuntu omulala. Bw'atyo Museveni ng'akolagana ne Ssemwaye bakkiriziganya okuleeta omusajja omupya ku lukalala olugenda okuba nti lujjawo Charles Peter Mayiga, okujjawo Ssaabasajja Kabaka lujja kuba lukulembera Brigadier General Godfrey Goroba. Lujja kuba lukulemberwa Brigadier General Godfrey Goroba. Ono mwenna abaddeko mu Mmengo n'embitongole ebyenjawulo mubadde mulaba omwami ono nga abeera mu bufofofo ne Mayiga n'abantu ababadde bamanyi nti musajja mubi nnyo. Ono nno kati ennaku zino yalinga omuduumizi wa poliisi. Goroba ono kuba kati ye Director of Human Resource Development and Training mu poliisi ya Uganda. Era mu kabinja akaateereddwawo okusanyawo Ssaabasajja Kabaka bakayita SEALS. Akabinja kano bakayita SEALS kagenda okuba nkakolirwa emission ey'okujjawo Ssaabasajja Kabaka. Byonna bwe mula ku mutimbagano ebyokwebuzabuza nga Fukaana aba obubenje obutegeketegeke mu bifo by'enjawulo ne babuteeka ku TV okulabisa abantu nti babateekateeka mu kintu kyonna. Nabagamba obutwa bwo Ssaabasajja Kabaka at least afuna obujjanjabi. Ne waliwo ekintu kitasobola kwewalika omuli akabenje oba mukwata akabadiya oba mukola ekintu kyonna. Kati eno SEAL team gye bataddewo nga Wasanyi yagisabye yegenda okuba ng'ekola omulimu ogwo. Y'ensonga lwaki omwami ono abanga akola botaweera n'okwogera ebigambo ebikinike okusinziira ku nteekateeka ye nga bw'agyetaaze. Y'ensonga lwaki agamba nti obutamiivu bw'okulumbe tebukyusa nteekateeka za lumbe. Wattu bubeera ku ssimu nga buseereza naye njala sooka kubuuza. Atali mutamiivu otegeera otya nti buno butamiivu? Era obutamiivu bwate bukyankalanyiza nteekateeka za lumbe. Wattu lwaki obwogerako era lwaki obusongamu olunwe? Wattu obanga olina obuyinza obuyita Abaganda ne bajja mu mannya go, wattu lwaki tokolayo omukolo nga si gwa Ssaabasajja Kabaka n'oyita abantu ne bajja mu bungi? Kati obutamiivu buno bulina ekizibu kimu nti obutamiivu buno Buganda nnyo, ate obutamiivu buno buliko emmandwa gwe gy'otalina. Obutamiivu buno tebutindiga ngendo okugenda Tanzania kuleeta amalogo kusibaga Baganda, nedda. Obutamiivu buno tebutuuza meeting na Museveni kusaanyawo Buganda, nedda. Obutamiivu bwogera ebyo nnyini ebitegeeza eggwanga n'Obuganda nteekateeka kinnamutaayika eriwo. Wattu ne mu nnyimba ezaddala nga si zaako zinnyimba zennyini ezaabizibwa, wattu obutamiivu bumanyi ebyama, bumanya nabo po omugenzi gye yaleka ekiraamo wadde ekiraamo abafamire bayinza okikyusakyusa. Obutamiivu buno bumanya bulungi era bumanya n'omwana oyo gwe mugenda okussaako munnange si wa mugenzi bwe butamiivu. Awo omugaso gw'obutamiivu, olaba omugaso gw'obutamiivu? Kale munnange olaba obanga ojjanga okwogera olw'okuba twabategeera nti mwe muli baakabano ffe tetulina buzibona mmwe. Enkima gyekoma okulinnya omuti munnange gyekoma okwolezesa obwerere bwayo. Genda mu maaso ng'oyogera naye obutamiivu nga buba bukutudde mu kifuba, obutamiivu nga bwakutuula mu kifuba, nga bwe nabagamba nti omwami ono Buganda tesolooza musolo era Buganda terina wejjansiibye ebintu bye byawambibwa. Omwami ono kabineti gye yalonda ne gye yawummuzza nga tebakkiriziganya na nkola ye n'alonda ye. Ne mbagamba ne Ssaabasajja Kabaka bwe yali akyaddewo akasujja ku mulundi ogwasooka ensimbi zaabeekubye empi naye ng'ate Buganda erina ensimbi ezaayo. Omukulu n'asaba ensimbi obuwumbi bwali 6 ne babugabana
ye oli Kyewalabye Male n'azaayize wasanya n'agaano zizaayo naye mu kuswaza Obuganda Mayiga teri amukwatira nsawo nabagamba nti buli muntu yalondeddwa kati kuno Mayiga gwe yalonze wa NRM balina enteekateeka ey'okkola buli kimu ekisoboka okuziyiza buli muntu yenna anaabuuza ebibuuzo ku nsimbi ezo njagala mbazanyire omwami no ng'ayogera ebigambo bino mayanja kuba babaganja mubaleetera ng'ayogera aswaza Ssaabasajja Kabaka muwulire bulungi nnyo oyo ye Minisita Museveni abuuza nti Ssaabasajja Kabaka balina ettaka lyonna lya Buganda lwaki talina ssente zimujjanjaba ebuuzo eryo wasaanya obutamiivu bikubuuza kansooke mbaddizeko emabega ebigere mbategeeze omukulu ono bamuwa ensimbi okugula emmotoka zaali 18 ez'ekika kya Aria Kawundo n'aziwa abakungu be ab'amasaza nga ziva mu gavumenti nabagamba buli mmotoka emu egula obukadde 4 bw'okubisaamu emirundi 18 bwe bukadde 72 bw'ogattako pikipiki ezaawe b'amagombola oba ogenze mu kawumbi kalamba akawumbi akali kasobola okutwala Ssaabasajja Kabaka ne kamukyazeewo akasujja ne kamujjanjaba kyovula nti balangira Ssaabasajja Kabaka okuba ntalina nsimbi obwe butamiivu kati awo tuvuddewo tukyagenda mu maaso akatamiivu kali mu kwogera nsonga zino era kazinnyonnyole omukulu ono tujja njogera ebigambo nti Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu si nnungi Ssaabasajja Kabaka ali bw'ati omukulu ono nga yeesuulidde ogwa Naggamba n'akabinja kaakaakaba n'akali emmengo era ng'asirise nze kennyini n'envayo n'embaga bannaaye empologoma teri bulungi ebigambo ne byogera ne bavuma lumbere nga kati kansooke mbazannyira akatambi kano ng'omutamiivu amaze okuexposinga omusajja ono then tugende ku nsonga endala Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde okutuuka ku myaka 36 ayi Allah tukusaba obeere ng'omukulembera mu byonna omukozesa ebirungi nga byemukozesa ebbanga lyonna ayi Allah tukusaba obeere ng'omukuuma omusaka obukuumi bw'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyereere era ng'omuteeka mu maaso amalungi Allah tukusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna Allah ffe tuli wano mu maaso ga beemi tukusaba Allah waffe wenyini bw'osa emikisa gyonna oseekisa mubakulembeza okulembera eggwanga balengana okusaasira kati ssebo yoyo gw'ogamba nti akatamiivu bye kayogera si bituufu gwe kennyini mu bigambo byo wajja n'oyogera bw'oti The only disappointment comes with the people who make allegations, baseless allegations, especially. Internet has been awash with speculations about the health status of the King of Buganda. Ronald Muwenda Mutebi II appeared before his subjects on his 66th birthday, but looked unwell. Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga highlights on the health status of the Kabaka of Buganda. The challenges are related to allergies, which, when they attack him, cause breathing difficulties, especially when he has a mask or a shield over his face. Mayiga disregards information that Ronald Muwenda Mutebi II was poisoned. That the Kabaka's condition is managed with requisite expertise, and we hope and pray that the Kabaka will achieve full recovery soon. There is another video making rounds on social media showing ako kaluzungu kati njagala genda mu lulimi oluli amatooke ensi etegeere kana akatamiivu ke kali wano ke kabyogera oluwedde nga 13 Apuli 2021 twajaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Mutebi II ag'emyaka 66. Tumukulisa nnyo era tusaba Katonda amwongere obuwangazi. Ababadde ku mukolo
gw'amazaalibwa mu Lubiri e Mengo ku lunaku olwo n'abo abagoberedde emikolo ku TV mpozi ne ku mitimbagano baalabye nga waliwo ekikyuseeko ku ntunula ya Ssaabasajja eya bulijjo. Ng'omuntu omulala yenna waliwo ebiseera bye tufuna obukosefu mu bulamu bwaffe. Ssaabasajja Kabaka abadde atawaanyizibwa allergy. Simanyi bulungi allergy kiki mu Luganda. Abadde atawaanyizibwa allergy. Ekizibu kya allergy oluusi kiva ku mmere gye. Lawyer omukenkufu era omwogezi w'Oluzungu n'okulusinza nguli Queen omugenzi ne mutabani we Charles. Ekigambo allergy takimanyi mu Luganda. Abamuli okumpi abawujjo ne mugamba nti bye birogologo. Kati mukulu Ssaabasajja Kabaka ebirogologo bituusewa mukulu. Ebirogologo kubanga tukimanyi nti allergy nga bagge nti ebirogologo wagaano kyogera allergy kyeki. Mu katambi kalu wagaano okwogera allergy kyeki naye abakuwujja obunyama oba abawujja obunyama bagamba nti ye allergy nga tewayogera nti Ssaabasajja Kabaka alina ebirogologo. Kada akatamiivu ke kabuza n'obutamiivu ne bwa buli ku social media. Tugenda mpola mukulu tugenda mpola. Allergy bamujjanjabira wakati w'essaawa 6 ku 12 bw'aba aluddewo nnyo. Tugenda mu myaka 5 musajja wattu akyatawaanyizibwa obuto bwamuweebwa. Naye gw'ogamba ani allergy. Ne bw'wajja okwogera kw'olwo bw'otunuulira omubiri gwo nga gwawukana ne by'oyogera kubanga obutamiivu bwava ne bwogera. Kankabaddiremu ayogera omu amagamaga. Amwongere obuwangaazi. Abaabadde ku mukolo gw'amazaalibwa mu Lubiri e Mengo ku lunaku olwo n'abo abagoberedde emikolo ku TV mpozi ne ku mitimbagano baalabye nga waliwo ekikyuseeko ku ntunula ya Ssaabasajja eya bulijjo. Ng'omuntu omulala yenna waliwo ebiseera bye tufuna obukosefu mu bulamu bwaffe. Ssaabasajja Kabaka abadde atawaanyizibwa allergy. Simanyi bulungi allergy kiki mu Luganda. Abadde atawaanyizibwa allergy. Ekizibu kya allergy oluusi kiva ku mmere gye tulya. Oluusi kiva ku mpumbu eva ku bimuli. Oluusi kiva ku nfuufu n'ebintu Mukulu Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja. Mu Uganda ne mu Buganda waffe temuliimu miti gisaasaanya mpumbu. Kubanga mu Buganda emiti tegyeyambula mu kiseera ky'omusana oba ekyenkuba. Emiti egisaasaanya empumbu gyeyambula mu kiseera ekimu oba kya musana oba kya nkuba. Nga wano mu Bulaaya nti bwe tuba mu biseera by'obunnyogovu emiti gyeyambulako ebikoola. Bwe tudda mu biseera by'omusana ne giddamu ne gyambala kati mu kiseera ky'okwambala gikyusa ebikoola empumbu eno n'etambula. Ekitambuza empumbu mu Uganda kiri ekintu eki bagiyita njuki yetambuza empumbu. Mu Uganda tetulinamu mpumbu etambula mu bbanga tulina ebiseera by'emiti okweyambula. No. Oyagala kungamba ku myaka 60 Ssaabasajja Kabaka gy'abadde gyawangadde mu Uganda empumbu kwolwo lwe yamutuukirira ssebo. Ate tulina ebimuli bisuula mpumbu mu Uganda. Okitegeera ekyo anti akatamiivu wagambye nti kagenda kunnyonnyola ate kunnyo kanywedde piisi nalaaga. Tugenze mu maaso. Bingi. Era obuzibu bwa allergy oluusi bumukaluubiriza mu kussa naddala ng'ayambadde akakookolo. Ebyo byonna ebyogerwa obulwadde obwa allergy obwali buluma omutanda mu kaseera ako akakazigizigi
bufuuka obuzibu ennyo nga Ssaabasajja Kabaka ayambadde akakookolo gye bayita masiki. Obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ffenna tumumanyi. Masiki yajambala mu mazimu wabutwa. Era okwambala masiki yajambala olw'okuba twali mu kiseera ate ekizibu ennyo ekya Ssennyiga Lumimamawuggwe, so si ggwe nga bw'oyogedde. Olya mukulu akatamiivu kanywedde pirisi na tugenda mu maaso. Nti Ssaabasajja yaweebwa obutwa si bituufu n'akatono. Biki ebituufu? N'eŋŋambo zonna ezibungeesebwa ku mitimbagano teziriimu kanigguusa. Era tubasaba obutazigenderako. Kubanga bwe muzigenderako so nga teziriiko omutwe n'amagulu zijja kubamalako emirembe. Bwe tubeera abakosefu tufuna obujjanjabi. Era ne ku Kabaka bwe kiri tulina abasawo abakugu abamukolako. Era twesiga nti embeera ya nnyinimu bajja kugitereeza. Njagala okugumya Obuganda nti embeera ya Ssaabasajja ekwatiddwa mu ngeri ya kikugu. Era tusuubira ng'eno bwe tusaba Omutanda avvuunuke embeera eno mu bbanga ery'okumpi. On Tuesday the 13th of April. Tetwagala luzungu tuli mu Buganda. Katuddeyo wano katono nnyo. Tuddeyo wano katono nnyo. Wano katono nnyo. Bulijjo mubuuza ani asasulira ssente okugamba ababulooga amawulire gonna nti akatamiivu kaabika Ssaabasajja Kabaka nti akisizza omukono mu ngabo. Ulira bulungi kati kano kankazanye mukadde mukawulire bulungi nnyo byayogedde. Kati mumaze okuzannya kali kati kambazanyire kano ke yabadde ayogereramu ng'aloota. Abantu abannumba ku social media, abantu abannumba batono nnyo. Omuntu ayita atya abantu emitwalo 10. N'ogamba nti abannumba bangi. Abatamiivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe. Ate baba batono. Nze abanjogeredde batono nnyo. Era nze simanyi lwaki mubeeraliikirira. Era nze kambabuulire. Nze sibafiirako ddala. Nze ndi wali mu Butikkiro otulo tumbula tutya. Wangi? Sibafaako n'akatono. Be bantu be nayogeddeko boogera ku misinde okusinga bwe balowooza. Kituufu ekyo. Kirungi olowooze nnyo okusinga bw'oyogera. Ebikuvaamu bibenga ddala byebyo bigasa. N'aseka. Abo tebamalira biseera mbeera ntudde nga ndowooza mirimu Kabaka gye yankwasa. Era ekyo si kye kizibu kyange. Nga guluwa. Naye omusajja atudde awo ku katebe bamuleetedde kasooli omwokye ssaawa 5. N'ayogera n'aseereza n'ayogera ebintu n'akanuka amaaso neyereega ebikya n'abeerawo neyekola obusolosolo. Okola mulimu ki? Omuntu atalina mudaala wadde mu katale yeeraliikiriza Katikkiro wa Buganda. Ndi munnamateeka. Nina amaka mwenzaalwa. Linda katono yetogendayo. Ye abeera mu Butikkiro tasobola kubulwa tulo. Mukulu Ssaalonga Mulengejja omufotobbazi. Omala bbanga ki katosuze mu Butikkiro kubanga osula Lweza tosula mu Butikkiro. Kyekisookera ddala ekyokubiri. Ogambye nti obutamiivu tebulina mulimu. Mpozi obutamiivu bwali bukubiddeko essimu bwali buzzeeko Lweza oba emmengo ne bukusaba omulimu. Tebukusaako mulimu. Kitegeeza obutamiivu bulina emirimu gye bukola. Naye olw'okuba nti mu embeera zammwe ez'Abanyarwanda okumanyira mwagufuula muze kyova olaba nti ne mu Buganda edda abasajja baasigiranga abasajja bannaabwe bakazi bwe bakuumi ne babasangawo. Naye ggwe n'abakozi baakulema Kabaka be yakusigira obakuume obakozesa emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Abasinga obungi obakuwa bafunisa embuto abaakulemerera okutakwatagana nabo n'obagoba. Teri agenda kujja kusaba mulimu gwo y'ensonga lwaki tukola emirimu gino. Kitegedde mukulu weetereze mu bigambo by'oyogera.
bw'ogamba nti wasomera mu masomero ga bbeeyi akusekeredde nga gwe wooseka singa teyali ekereziya katolika mayiga singa oyenga nfuufu singa teyali ekereziya katolika kusomesa singa mayiga oyenga enfuufu naye n'abaakuyambako kusomesa bennyini omugenzi Sepirian Kizito Lwanga wamulyamu olukwe n'okolaga ne Museveni ne mujjawo era gwe kennyini n'okolaga ne Museveni ne muteeka abanyarwanda mu kereziya ya Uganda ababunye buli wamu ababega ekkanisa obulungi ekereziya obulugisuula wansi tugenda mpola nabagambye atayina ulamu atayina windows zo nga tezikola mpola nina amaka mwenzaalwa nasomera mu masomero tigayisika mu maaso ndi Katikkiro wa Buganda Mulamba neralikirira omusajja ddoli kafoomu Wasanja Kalo Charles Peter Mayiga oyina amaka gozaalwa mpozi akatamiivu oba obutamiivu babuzaala mu kibira obutamiivu buyina amaka era obutamiivu babubutuza era ensonga lwaki obulaba kubanga abatalina bye basobola bayita ba street kids ate nga nabo balina ensibuko wattu munnange tulina ensibuko ey'abajjajja ne bajjajjaffe tulina obuvo n'obuddo naye gwe atalina buvo nga n'obuddo tobulina oyogera ngaani obwakatikkiro bwa Buganda si mulimu nkujjukiza buweereza era obuweereza bubeerako ekiseera ekigere nti nnyini kakumbwa gaba munnanga akakomako kanzirizinga okamuddiza so si gwe yakwata eddamula ya Buganda n'ogiwa Museveni mu kuddiza eddamula yakuddiza mu maje agakuuma ndowooza okitegedde bulungi nnyo ompulidde bulungi nnyo akatamiivu kakyayogera naawe aseereza ayogera ebitajja ku mmere neraliikirira abaana abatalina ngatto neraliikirira abaana abatasoma neraliikirira abaana 200 nga bali mu kibiina kimu temubalaba ku mitimbagano neraliikirira abaana abavuka batalina mirimu seraliikirira muntu ayogera ebyo ebitajja ku mmere Wasanya Kolo Charles Peter Mayiga weraliikirira abaana abatalina mirimu bwali ojja mu Buganda nga bakwasa ddamula ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka byalimu abasajja Abaganda abaweereza bonna n'obagoba nga n'ennabugi si mufungize abamu baawaŋŋanguka ne bagenda emitala w'amayanja abasigadde muli nabo mu kkooti muguluba lwa butabasasula nsimbi abaagaana okukkiriziganyiza naawe abamu baagenda ddezira kumwa nga n'essaawa zino bwe twogerera radio ne TV n'ebitongole byonna wabikwasa birimu abooluganda bakonayo emikwano byonna kati bw'oga nti onoonya mirimu gy'abavubuka ng'egiri luddawa kubanga kampuni zonna wazirigisitalinga mu mannya ng'ogamba nti za Ssaabasajja Kabaka franchise oba nti bya Ssaabasajja Kabaka nenga kampuni zo yensonga lwaki mu meeting emu wagamba Ssemwayi boss nti sisobola kuleka nsimbi na investment zekoze mu Buganda lwakiri Ssaabasajja Kabaka avaawo nze mbuuza wootudde Mmengo wa nnyoko wa kitaawo golooza gwe Katikkiro asoose njala sooka kubuuza eyitolo oyo omukuukutivu osobola otuleeterayo omusango gumu ng'oli mu kkooti oguwoza ng'oweenaanisa ebijoobi ababalooya osobola okuleetera omusango gumu oba ebiri ng'oli mu kkooti owoza looyo Mutendeke teguliiyo kagube gwa nkoko ng'emaamidde ewa neiba teguliiyo ye abaffe kambuuze looyo Mutendeke gwagamba nti era wasoma nnyo gwe wali wasinga ow'ekitiibwa Mulwanya Ssemwogerere okusoma gwe wali osinga ow'ekitiibwa Engineer Jebbi Walusimbi okusoma gwe wali osinga ow'ekitiibwa Dani Kakugube Muliika kubanga yaguguba ku nsonga zeyasanga mudibaze gwe wali omusinga okusoma n'okutegeera obuteebuuza butambuza amazzi ekiro kamwa kabi kasasiro ganga ng'oyagala okumanya omugwira afutubadde mu maka agatali gage munyiize omuwe njogeza ayogere
ajja kwogera ebyotamanyi ng'omukulu ono bw'akola. Tugenda mu maaso, akatamiivu kakyakuliko. Omanyi ekirimbo kiyimirirawo ku kirimbo, mukimanyi ekyo? Ate n'ekirimbo ekyokubiri kiyimirirawo ku kirimbo ekyokusatu. Olwotuukira ku kirimbo ekyokuna nga bakutegedde, oli yagamba nti kabaka taliiwo, yakisiza omukono, kabaka temwamulaba, kati era nga omumalirako obudde oyo. Ndowooza mutegedde omwami ono baani babadde asasula okugenda okugamba nti obutamiivu wabika Ssaabasajja Kabaka mbu yakisiza omukono mu ngabo. Nalwana naawe nze omwakulira abatamiivu era nga amanya gange ndozampye bapita Segamwe ngeregga nti Ssaabasajja Kabaka embeera si nnungi era mwamuddusa n'agenda e Nairobi n'owakana n'okuuta n'ebigere bijje ne bijjako n'enkyaki byagenda okuzuuka nga tagenze Nairobi. Kati mukulu bw'obanga oyogera ebiseera ebisinga omanya nti oyogera n'Abaganda si Banyarwanda banno. Okitegedde mukulu, toyogera n'Abanyarwanda banno. Ettaka lya Buganda lyonna olitunze. Njala kulopera Ssaabasajja Kabaka n'omutegeeza okumuluma kutu. Ssaabasajja Kabaka, ebitongole ebisinga obungi byonna ebitudde ku mataka ga Bwakabaka, bitudde ku mataka go, bibadde bisasula omusimbi gamba ng'amakooti. Ddayo owulirize akatambi ka Chief Justice nga boogera ensimbi ze badde basasula mu bizimbe eby'amakooti agatudde n'ebiri ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Olwo kakasa nti akasajja kabbi n'ensimbi zibadde zivaayo. Sooka onye ku lwendo lw'amazzi. Ddayo onoonya akatambi ka Chief Justice nga bakyaziza Museveni okuggulawo ebizimbe bipya ebiriko ekkooti ezijulirwamu ne zisembayo nga Ssaabalamuzi kennyini agamba basaze ku muwendo gw'ensimbi ze badde baspendinga oba ze badde basasula mu bupangisa nga bazisasula Buganda Land Board oba Mengo. Ddayo onoonya akata ngenda kanoonya Chief Justice ng'ayogera. Tubadde tusasula obumbi n'obumbi obuti mu myaka bwegiti nga ssente zino tuzisasula Mengo. Naye Ssaabasajja Kabaka ansaba kuluma kutu nkubuuze taata ensimbi zino badde omanyi nti zivaayo? Kubanga ono akozesa Bule and Mayiga Advocate okulumba buli kitongole kya gavumenti wekiri nga kitudde ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka okukijjako ensimbi era ng'ensimbi bazifuna. Ate n'oga nti Ssaabalamuzi yasaze omugambo oba byayogedde yali tabimanyi. Onoga Ssaabalamuzi yasaze omugambo nga byayogedde yabadde atamidde nga ffe abatamiivu oba. Ettaka lya Buganda lyonna okuli ery'amasaza, ery'amagombola, ery'ebika, ery'abalangira n'abambejja eritundiddwa nga mukyusa obuufu bwalyo ne mbuuza ku freehold oba ku private land nga mukozesa Bule and Mayiga Advocate nga anda Buganda mugenda mu Uganda Land Commission ne mutunda amataka gano era Ssaabasajja Kabaka ssente ezo azifuna oba yennyinizo. Wali osomyeko ennyingiza n'ensaasaanya eya Buganda okusinziira ku bizinesi ze wasanga Mengo nga bakwasa ddamula omuli ensimbi eziva mu byobulambuzi bya Buganda ebirambulwako ebitonotono ebyasigalawo. Wali otuddeko n'olambulira olukiiko lwa Buganda lwonna ensimbi eziva mu bitongole bya Ssaabasajja Kabaka ebiriwo bye tumanyiiko gamba ng'omuli amasomero. Omulubiru n'Abagereka, omuli Mutesa Royal University,
eriri Mengo neriri Masaka kubanga Obuganda bulina ebintu byabo ebisobola okuvaamu ensimbi ne buli bwobanga osoma budget biche bigenda okukolebwa tobuulirangako Buganda nti omwaka guno Obuganda bwakungaanyiza ssente bweziti nga zaavudde wali wabula ogamba bugambi tusuubira okukungaanya ssente n'endala ze tugenda okukola ki weewola mu linnya lyani era ku ddiru ki era zikola ki nga naayingira mu Bulange Mengo toilet agisasulira akamugwanya akasasulira abalangira n'abambejja amataka ga mugatunze amataka g'ebika mugatunze ag'amasaza mugatunze nga gwe muntu omukulu gwe shareholder asinga omungi ku mataka g'amagombola omuli ery'Ekyaddondo omuli ag'Esingo omuli ag'Ekira n'awa gonna ge mutunze naye nga mugatunda amataka gano ssente ze mutunda amataka gano mugaziteeka luddawa wayisa n'etteeka Mengo teri muntu kwogera ku nsonga zonna zakyama zikwatagana ku nsonga za Buganda era takkiriziganye naawe omugoba gye bujja tujja kuleeta obujulizi okuva mu bakozi bennyini abali mu bitongole bya Kabaka ngera bagamba nti ekintu kino Mayiga batakkiriza tekyogerwako era tekikolebwa nga n'ebitongole bimu bw'obiwamba tujja buleeta tubukube ku mmeeza tugenda mpola kati munteekateeka yonna mutaayika mwoyagala kusanyizawo Ssaabasajja Kabaka jjajjo ojja kifuuwa ng'okizza munda kubanga ebintu bino bimanyikiddwa nga weebuzaabuza ng'afukaana aba tesinze nzekka abantu bangi bakwogeredde naye ng'osirika n'ono yakwogerako olumuka mukuteera omuwulireko lyoke tusimbula evidiyo tusukutini babalimba mu BBS TV ya Buganda tebabalimba BBS TV ya Buganda mukwano gwa Mayiga Nfanfe Kimba Freeman be bananyini BBS ojulidde Mayiga bwe tuyita abafere gwe saabafere watujjako ssente z'ettaffaali n'otugamba mu myaka 2 amasiro gagenda kuba gawedde galiwa totuwanga accountability y'amasirago and I'm ready to battle with you ebiseera ebyo akatabo ke bayita monitor kawandika ne kalaga nti American Embassy be bamu ku bantu abawo obuyambi mu kuzimba amasiro nga bagala accountability nga tewagawa obia omuvubuka yawandika story eyo gwe bayita Kabengwa olw'okuba yakwabya kati wamugobye Mengo mugobayo ngani Mengo wa nyoko Mengo wa Ssaabasajja Kabaka muwenda mutebi n'abalangira n'abambejja ow'ekitiibwa mulwanya muli yaliyo Kabaka n'asiima n'aleeta ow'ekitiibwa muliika muliika n'abeerayo Kabaka n'asiima n'aleeta mulwanya n'aleeta mukwano gwange Jebbi naawe Kabaka agenda kufulumya akagalabiko uli ate kino kankibabuulira abamu timujja kwagala kiwuli kiraba ebikola by'abasajja nga bya Mayiga by'exoneratinga Yoweri Museveni kubanga bano abasajja effujjo lye balina n'omala bawo obuyinza simanyi kye bayinza tukola Mayiga amenye rekodi ye Katikkiro yekka mu Buganda akuumwanga abawoloodi e Somalia abataka baŋŋambye nti Katikkiro w'omu Buganda ye muntu buli muntu yenna gwalina otuukirira amubulira ebizibu bye ne security bingi eri ku Mayiga tesobola kukkiriza muntu mu yenna kumusemberera Mayiga you a fool walugulidde ku ppata walumbye empologoma mu kinnya kyayo kino kankikubuulire I had it on record mu Abaganda kankibabuulire kano government y'ewakati kankirinza olulala damu provoking
ekyo kakirinza olala. Katikkiro JB saamulabako na musirikale. Katikkiro Muleka saamulabako na musirikale. Katikkiro Mulwanyammuli gwe ndispecting ennyo saamulabako na musirikale. Naye Mayiga ye Katikkiro ayita muwanuwe, alina right of way. Kabaka wa Buganda teyawaabirwanga mu kkooti ne ku mulembe gwa Mayiga olw'okuba okoze ebikolobero. Abantu lwe batutte Kabaka mu kkooti. Kabaka twenenya mu maaso g'okuba nti ku mulembe guno abantu bakutwala mu kkooti kubanga Katikkiro takoze mulimu gw'alina kukola. Abantu bano bagenda mu kkooti kubanga Katikkiro yasibawo ring tebasobola mutuukirira. Mukiwulire? Gwe mulembe gwokka. Kuba naliwo ku Lwanyammuli, naliwo ku Muliika, naliwo ne ku JB. Kino kankibabuulire mwenna muli ŋŋamba nga oluusi nga nava dda ku nsi kuno. Okiwulire? Wetwogerera emisango egisoba mu 160 nga bawaabira Buganda abantu. Nga bawaabira Kabaka. Kubanga Katikkiro takoze mulimu gwe. Katikkiro ye muntu eyalibadde atuukibwako mu ssaawa yonna w'omwetaagira. Twali tuziika Mukama mumuze mirembe Mayanja Nkanji. Bambi waliwo akakyala akakaddo baali kaagala kubuulira ki Katikkiro Mayiga. Abasirikale bakuuma Katikkiro baasindika akakazi n'entya n'okutya. Okiwulidde? N'entya n'okutya. Ku misinde gya Kabaka gino egya Kabaka's Marathon. Mayiga ŋŋamba okya nti Menge eyina telecommunications company yayo gye bayita K2. Ate nga Airtel ye gisponsoringa. Kikyo ani confusing. Oba K2 eyina abalabi 10 sole basubscriber 10 be baali badde basponsoring ebintu bino. Kubanga Baganda bagamba nti kozadde ekakomberera. Kabaka bwe yalaba nti ettaffaali ekigenda ky'ettaffaali si kye baliko n'aliyimiriza. Naye ng'otambudde Uganda yonna ekirala kati ekyakugjeeyo kubanga engalabi y'essaawa yonna eva Emmengo mbw'oyagala ba vice president wa Uganda mbw'oyagala ba vice president wa Uganda naye kusaasidde. I think your biggest fear now ye convoy z'obeeramu ezo nti onoobeerawo otya nga bakugobye. Nakugambye nti enkongo ey'omu Buganda bwe takkuba ng'oyingira ejja kukuba ng'ofuluma. Kyekikolwa kyekimu kyekitawaanya musajja mukulu era bwe balya mu kibu kyekimu omukulu Mpuuga Mathias de Mapuuga era kyekimutawaanya obutaala. Ate nga ffe Abaganda teri Muganda yagala butaala tekisoboka. Ako nkazanyeeko kitundu mukategeere. Wulira na bino byonna bigenda mu Buganda ng'omwami ono atudde wadde bya famire nga mulimu abalangira n'abambejja. Yalina okukwasaganya ensonga zonna eziri mu balangira n'abambejja babafunye obutakkaanya n'aziyingiramu n'ategeeza mukama we oluvannyuma n'ajja. Wulira. Ondaba. Mwena aboolulyo. Nze senga mmwe, maama wammwe, muganda wammwe, kaakati ndi wano ku kitundu eky'omulangira Namugala kye yatunda oluvannyuma lw'okusala omusango gwe baasala ennaku z'omwezi 10 January mu February muno n'atunda. Era wano wennyimiridde kye kino ekitundu kye yatunda. Kiikyo mu kirabe kyonna kyokka nga bamaze okusala omusango ye n'atunda. Era kakati wano mazeewo okumusa okusavinga ekiwandiiko nkituteeko LC1 ne nkitwala ne ku poliisi etwala ekitundu kino. Kati ate olwajjo natwala ku disitulikiti
nentwala ne ku police district ya ku police ya district ne kwero C5 ebiwandiiko nabitwalayo jjo nabitambuza n'olwaleero naye kyekino kyonna kyonna ekitundu kituukira ddala eri ku lubiri yonna wawano processors zitunze mutunuulire wano wonna era kakati kuliko n'abalima abatandise okukola abakolerako emirimu kyekyo ekitundu kyemulina okumanya nti n'ekitundu kino gyeryo ettaka yiika 20 omulangira lye yalamba erigenda okuziikibwako abaana be n'abazzukulu n'abaana b'abaganda be n'abazzukulu b'abaganda be abaali babaagala okubaziika e Namasanga. Ettaka lyammwe balitandiseeko okulitunda. Omulangira Namugala ng'ali wamu ne mutabani we omulangira Henry Mukaabya be babirimu be batunda ettaka ly'omulangira. Ezo n'ensonga Ssaabasajja Kabaka tazimanyi bigenda mu Buganda, Obuganda bwakyankana kubanga ono ye omwami tasobola dde okunoonyereza. Omukulu n'agamba nti akatamiivu kano byekwogera tekabimanyi. Kambazzeyo katono nnyo lwe yagenda e Bunyoro ne mmukwata ne mu-exposinga olw'okuba taswala. Kambazzeyo manyize bwino mba naye. Peter Mayiga kasubira nti otuuse. Olwenda kuza omwezi ziri 14 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2023. Mu program z'ogenda okukola ndowooza enkya Museveni yakusindise ogende e Bunyoro. Ngera tegeeza munda bannayuganda n'Abaganda nti omukulu ono enkya agenda e Bunyoro Obwakabaka bwa Bunyoro netagenda Bwakabaka mpozi ganayita e Buyisi. Katikkiro wa Buganda munnamateeka omutendeke Charles Peter Mayiga akyomedde abaagala okulemesa Uganda okusima amafuta abaayise bannakigwanyizi abawedde emirimu era abataagalisa bw'atyo kwe kulabula gavumenti tisinga amafuta gaba gatandise okusimibwa ensimbi ezinaagavaamu zikole ku ebyo ebigasa ensi yattu Uganda okugeza okukola enguudo okutumbula ebyobulimi okuzimba amasomero n'amalwaliro ag'omulembe n'ebirala bingi ebigwa mu kkowe eryo. Katikkiro bino byonna okubyogera abadde yasisinkanye omuhiikirwa w'e Bunyoro Andrew Byakutaaga ne baminisita b'e Bunyoro eyo kubanga ennaku zino kyaliko kwe kulambula ebitundu gye basima amafuta ebiri mu Bunyoro. Gende e Bunyoro Obwakabaka bwa Bunyoro netagenda Bwakabaka mpozi ganayita e Buyisi. Agenda mu oil fields zonna we ziri alambule. Bw'amala okulambula n'ekimutwala e Bunyoro kwe kulaba okukola survey n'okuleeta amawulire agalaga nti ebintu Museveni byakola naddala e Bunyoro okusima amafuta era n'Obwakabaka bwa Buganda bibuwagira buli kimu kigende mu maaso tewabaawo omuntu asabotaginga enteekateeka ya kusima amafuta e Bunyoro. Charles Peter Mayiga enkya ogenda Bunyoro. Katikkiro Charles Peter Mayiga mumyuka w'owokubiri waggwa Nsibirwa wamu ne baminisita abalala n'abakungu bakedde e Bunyoro okulambula emirimu bwe gitambula gye bateekateeka okusima amafuta. Katikkiro n'abakungu b'Emmengo basoose kukyalako ew'omukama wa Bunyoro Dr. Solomon Gafa Busaiguru era ng'eno tekkiriziddwa bamawulire. Oluvudde mu kafubo batuuzizza olukiiko olwetabiddwamu omuhiikirwa Byakutaaga baminisita b'e Bunyoro n'abakungu mu Bukama. Katikkiro Charles Peter Mayiga akyomedde abaagala okulemesa Uganda okusima amafuta n'ababuulira kati nti balabe ba Uganda. Tuzze okuwagira enteekateeka z'okusima amafuta kuba twagala okwerabirako n'amaaso gaffe naye amafuta bwe kiba kya bugagga tukyeyambise nga kikyali kya bbeeyi. Aboogera tetusaana kusima amafuta oba tetusaana kuzimba mudumu bafaananako Omuganda kyagamba nti anaakumma enswa nti toli omulalu. Era bw'onoomala okole press conference otandika okuga nti enteekateeka z'okusima amafuta e Bunyoro zigenda bulungi nnyo era tuwagira gavumenti na buli kimu kyegenda okukola. Enkya oba tuli Bunyoro okuyongera kisazaamu kuba manyi obbali mbisazaamu enkya ogenda e Bunyoro enkya ng'ennaku z'omwezi 15 ogenda e Bunyoro nzira okuba nga wasuzeeyo dda. Okitegedde bulungi nnyo ewe njagadde okukomya ebisigadde byako sande sigenda kukozesaako ngalo. Katikkiro wabula ajjukiza gavumenti nti okusima amafuta bwe kutandika era ne gavaamu ensimbi esaanye ekola ebigasa bannayuganda era esesowaza nnyo okukuuma obutonde naddala okusimba emiti amafuta galeme kufuukira Uganda ekikolimo. Tetulowooza nti zisaana okukozesebwa okukuuma obutonde bw'ensi okuwagira ebyobulamu okuwagira ebyenjigiriza okuwagira ebyobulimi okuwagira ebyobulunzi okuzimba enguudo
n'amalwaliro ne twatugende okuwagira obukozi bw'emirimu. Kamalabyonna nejagadde okutegeeza public nti omuwulirako ng'agenze Bunyoro yaleme kuba nti si mawulire. Kati bwenzija ne baga nti enteekateeka eza musajja ono zengedde mu kwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka ne muzingira emikono mujja kitegera kubanga atali okutambulira kusibira y'amenvu. Omukulu Apuuli David Wasajja omusajja omutoolo ennaku zino munnange yeeyisanga owakagatta akamu kubanga enteekateeka bulaba eyengedde. Ennaku zino Ssaabasajja Kabaka waatali munnange amanyi n'okuleeta abagenyi n'apoozinganga Ssekabaka Muteesa mu bifaananyi era bw'agenda mu bifo ebimu yeeyitira ddala Kabaka. Wano yabadde mu kifo ekimu we yapoozingidde mu kifaananyi n'alaga poozi ya Ssekabaka Muteesa bwe yapoozinze era naye neeraga nti ekifaananyi mumanyi ekifaananyi kya Ssensekere omulaba omukulu bw'apoozinze akoze poozi alaga omuzungu oli sole alaga omuzungu oli nti ebituufu ono mwana amuteesa mu kifaananyi kyennyini mwe yakolera poozi ndowooza omulaba bulungi nnyo. Kati mwe abali eyo abakyawakana nze mbasaasidde ngenda bongera sikyaleekaana nammwe nze mbawabuyi buli omu n'omanya kiki ky'oyagala n'ekiddako. Kambongere wano wuuno wano mu Buganda omuntu yekka afukaamirirwa bw'aba agenze mu masiro naddala abasajja ba Kabaka abeera Ssaabasajja Kabaka so si mulangira yenna n'akeera ku makya n'afukamiriza abasajja ba Kabaka mu masiro naye nga nsobole bano bafukamirira Ssaabasajja Kabaka yekka. Ndowooza mutegedde ekigenda mu maaso. Ndowooza mutegedde ekigenda mu maaso kye mbagamba. Bano balina fukamirira Kabaka yekka so si Mayiga so Soono Apuuli. Tugenda mpola. Nabagambye tugenda kakwata ki mpola. Buli muntu onootegeerera nti Ssaabasajja Kabaka yeetaaga okusabira mu ngeri yonna esoboka olw'ensonga nti abasajja tebamuli bulungi bamuli bukiika. Ku bantu amaliridde okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka ke kabinja ke binnabasomera naye omanyi ebiruwa byerabira ebisinga obungi muli bimanya nga mumaze okuzuukuka. Bwe muba temuzuukuse mujja kitegeera nti mwebisse obudde bugenze. Ng'esigadde eddakiika mbale okufundikira akatambi kano njagala buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka okutaasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ng'okola vidiyo etegeeza Mayiga nti adde ebuddo ng'obudde obumuzze budde bukyali ava Emmengo ng'otegeeza Mayiga ebikola byakola bikyamu by'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka era nsa buli Muganda yenna asobola n'atali Muganda ng'oli mu Buganda osabire nnyo Ssaabasajja Kabaka mukole buli kimu ekisoboka. Abaddamu okukola demonstration okwetooloola ensi yonna mukole demonstration nga bwe nzize njogera ebigambo bino mujja bijjayo ng'obudde bugenze. Nze sejjusa mbagamba ekigambo kino nze sejjusa olwatta ssebo nalumanyirawo nkoze byenkoze saagala mutandike kwejjusa nti singa twamanya enkola ya Museveni mugimanyi ye tasaaga tagezesa. Ssaabasajja Kabaka ali mu buzibu. 1 Mayiga yamuggyako TV n'amawulire. Ssaabasajja Kabaka ne bwe yalinga mukosefu ebiseera biri ebikadde nnyo kebeere BBS terefayina kameramaani ng'amulengerera mu kibangirizi eki ne tosobola musembereza kamera nti amulaga bw'ati bw'afaanana nga tekisoboka.
yayinanga n'abamawulire bakkiriza bokka okuyingira ng'era ne bifaananyi by'okumala bikebera kifaananyi kikyokubye kyakyuka ddi enteekateeka namutayika etwala obubiri lw'emmenge eyengedde enteekateeka etwala amasiro g'Obwakabaka Kasubi eyengedde ey'ennyanja eyandibadde ey'ekijjukizo mu byafaayo mu nsi yonna ennyanja eyasimwa abantu n'emikono ebulako ebitundu 45 ku buli 100 esaanewo kubanga tebaagala kintu kyonna kirabikanga kya buwangwa na nnono nga kiyinza okuleeta abalambuzi mu nsi yonna okulaba ennyanja eyasimibwa ng'erina amazzi aganyeebwa ennyanja ya Kabaka. Akayanja ka Kabaka koolaba Mayiga watutuusiza ndowooza olaba akayanja akaali akayonja akaali akalamu okumunyange musajja wano watutuusiza awo wetutuuse awo ndowooza olaba ndi mukuyopera Mayiga wano watutuusiza ennyanja ya Kabaka. Kanjidde muddemu boto mugirabe eno y'emu ku nnyanja ezasimibwa obusimibwa abantu n'emikono man-made lake mu nsi yonna eno y'emu ku zo ate wayinza n'okubanga y'emu yokka mumanyi swimming pool ebidiba ne eno ennyanja ng'esimiddwa busimibwa mu nsi eyinza okubanga erimu emu oba bbiri nga kyandibadde kya bulambuzi ekireeta ensimbi empya n'enkadde singa kuliko zi resorts singa kuliko ku hoteli zigaggadde nga ziyingiza ensimbi ezireeta abalambuzi okulaba kanjibadde mugirabe Teacher kwekana akayanja ka Kabaka koolaba Mayiga watutuusiza ndowooza olaba akayanja akaali akayonja akaali akalamu okumunyange musajja wano watutuusiza awo wetutuuse awo ndowooza olaba ndi mukuyopera Mayiga wano watutuusiza ennyanja ya Kabaka. Obuganda obutalina kaddiizo gye tuyita museum Obuganda obutalina kaddiizo bwe tuyita museum Obuganda obutalina mbuulirizo nga n'Obwakabaka bwa Bungereza bw'otuukawo bakulagirira nti oyagala kumanya byafaayo by'Obwakabaka Buganda nti genda mu kitundu gundi n'osangayo buli kimu obwa Buganda baga nti oyagala kumanya byafaayo Buganda ogenda busangawa mbuuza Abaganda balimanga bati bakozesanga ki tewali Abaganda bayambalanga ki tewali Abaganda bafuganga batya babafuganga batya tewali Obuganda bwawangala butya era bwabeera butya tewali Omuganda yajjanjanga bwatya tewali Omusawo Omuganda omutuufu yaluwa tewali Ssaabasajja Kabaka abalaza obubonero bwonna nti obuyinza tabulina muganye okutegeera buli muntu yeesudde gwa naggamba buli muntu ali awo tewali buzibu ngenda basaba bw'oba omanyi nti oyagala ensi okutebenkera era okukyusa obukulembeze mu Uganda nkusaba focus ogiteeke ku Mayiga gwe muziziko oguyimiridde mu nkyukakyuka y'eggwanga Uganda abalugwala batwekwasa nga tebamanya nti Mayiga gwe muziziko abacapadola batwekwasa tebamanya nti Mayiga gwe muziziko abatolo batwekwasa tebamanya nti Mayiga gwe muziziko naffe kennyini Abaganda tubadde tubuuza kiki ekiganye nga Mayiga gwe muziziko omanya akaddaliddali akakusiiwa nga tomanyi kikwa kakuvudde ye Mayiga kati gwalwanira enkyukakyuka yonna ng'oyagala kuggyeko Museveni nga tonnajjawo Mayiga manya nti ne bwona okuba kampeeni emirundi 35 omala biseera naawe ali mu diaspora bagenda kutwalako ettaka lyo njala sooka kukubuuza
bukyanga bateesa ku nnongosereza ez'okuggyako abantu ba kabaka n'abazaana ba kabaka bali mu diaspora obajjako obutuuze n'okubatwalako amataka n'obuyinza bubajjeko Mayiga ali avudde n'ayogera ku kintu ekyo naye abategekera Buganda bumu simanyi ddi nabikoze bitya naye ng'abasinga omukimanyi nti Mayiga y'omu kakiiko akateekateeka ku kuggyako abantu obuyinza buba ku mataka n'obalaba mu makanzu ne busuuti nga bazimba tugenze mu oli omusajja Munyarwanda takwagalangako gwali yatuula mu conference zibagazi bategeka ez'Abaganda yali akyogeddeko bassa abaana ba Buganda obamala otakyogerangako bonna babassa bamaze otakyogerangako kankuzeewa kino ekintu yavudde n'akikonda eminga tetugenda kusikiza n'ensi yonna gitegeeza ngigamba nti Museveni tetugenda kukkiriza kumwegayirira tusonyiwe tetulina kyatulanga tulangibwa kubanga twakuuma akalulu kakyakulanye n'okumuwagira kye kituusirizizza amakomera bwe kibanga tugenda kufanga tufiirira ensi yaffe ekyo tusazeewo okukola naye tetugenda kwegayirira Museveni kutugira kuba tetulina kye twamusulira twagala tuyimbule kooti obutulizi bugibuze etandise kwagala tutemula naye ekiyaka tavangayo kyogera Obuganda buli mu kusaanawo asirise wabula waddemba okujja n'ayogera n'abalaata n'abeeraawo kubanga ye kyayagala era kye baamutuma okukola ekyo si kyekikulu kati gwe munnanga ali eyo kankunnyonnyolemu akantu kano okategeere mwenna bannayuganda mbalamusizzaawo kansibe nti muli bulungi obadde okimanyi nti eggwanga Uganda liri mu katyabaga ak'ebyensimbi naye nga gwe munnayuganda ali eyo gw'ogenda okusinga okufiirwa kubanga babba ensimbi z'omusolo bo bazitereka ate bazifunamu magoba zitya okusinziira ku nteekateeka ya World Bank ne IMF ku ripoota yafuluma gye bataagala basomera kebere ku TV kekuba ku radio esoma bweti eggwanga lya Uganda litubidde mu bbanja lya busiriivu 94 eggwanga lya Uganda litubidde mu bbanja lya busiriivu 94 okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa mu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2023 oguwedde wuliriza bino libangibwa obusiriivu 45 nga buno busiriivu bwa munda mu ggwanga 45 trillion domestic loan nenga looni ezo ziva mu banka ne bassekinnoomu ate ababba ssente z'omuwomuso ne baddamu ne baziwula mu 7 nga ssente ze musasula amagoba ate gaddamu bo bennyini nga ne Mayiga mwali oba ontegeera obusiriivu 53 bw'amabanja agabanjibwa ensi ez'emunaayira 53 trillion wetwogerera essaawa zino buli munnayuganda ku bukadde 45 obanjibwa obukadde 2.5 obw'ensimbi za Uganda waziryako Linda Kigweyo wattu afumita mboobo ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority buli mwaka kiba kirina okusolooza ensimbi ebitundu 10 ku 100 obadde okimanyi nti ebitundu 32 ku buli 100 ensimbi
URA ezeesolooza zigenda butereevu mu kusasula amagoba ag'ensimbi ezibanjibwa Uganda. Ebitundu ebisigaddewo ne bigenda mu supplementary budget n'emisolo egisasulibwa bampuuga baani ne bannabyabufuzi n'endala. Uganda eyolekedde akatyabaga olw'ensonga nti mwebadde jja ssente empya n'enkadde ebisinga obungi bifukamidde ng'omukyala abutuza bitya. Uganda yensi kati mu nsi yonna erina obunafu mu kufulumya ebyamaguzi okubitwalibwa eri w'eggwanga. Bitono nnyo biteŋŋininya. Uganda yensi eri mu kasaze akamyufu mu mabanja ag'ebweru n'agawaka nga ne zeesolooza tezigimala. Kino kivudde ku buli bw'enguzi n'amabanja agasukkiridde. Tugenze mu maaso. Ndowooza nka basomedde mu Luganda mukategedde kabadde mu Luzungu mukawulire. Obanga sinakazza mu Luzungu kabategeeze nti buli munnayuganda w'oli bagenda kuteekako omusolo gwe wali owuliddeko ne gw'otawuliranga okufuna ssente eziddukanya gavumenti ya Yoseeri oba oyagala oba toyagala. Mu abasuubuzi mu Kigulawugi kye mbagambye tewali kigenda kukyuka n'ekimu ku bintu Museveni byayogedde nammwe, tewali. Buli kimu nga bwe kyateekebwateekebwa kigenda kusigalawo. Kankabadde mu Luzungu. Uganda's public debt has risen to unexpected level, reaching shillings 96.1 trillion. 52% of the GDP as June 2023, according to the Auditor General report released recently. Of this, 44.6 trillion is under domestic, while 52.8 trillion is from foreign sources. Kati nabagambye nti omuntu kati ayitibwa Governor Bank of Uganda ye mukulu gwe bayita Nandala Mafaabi nga n'emirimu gy'agikola kiro mu nzikiza ng'akozesa auditing company ye ng'akola kiro. Lwaki abikola? Kukola bintu bino mu nkukutu. Luli mwalaba obadde ombalirizi w'ebitabo bya gavumenti omukulu Muwanga ngaze mu parliamenti ne bamuteesezza omuwa akasiimo ke bagenda omuwa ak'oluberera konna. Lwaki baali bakamwa? Kubanga Muwanga tavangayo kubuulira ggwanga nti liri mu katyabaga ka lya nsimbi na sindi zikubanga yabadde Auditor General. Ng'olowooza lwaki bamuwa enguzi ssente zino asirike? Sirika, keep quiet, don't say anything. N'osanga Munnayuganda n'engalo Museveni hoye naye nga alina okutegeeza ebintu bino Auditor General bamuwadde buli kyayagala kyonna amuge muzeeyi genda owummule naye togeza n'oyogera ku kintu kyonna sirika. Wali obaddeko nga mugenda kukwata akamyo oba mugenda kukwata akayiibwa oba mugenda kukwata mubbi ne mumulaba ng'alinya ekisaakaate aguddemu ne mumulinda mukwate ready hand libanga abba akagali bakasitula. Kati ye system eriwo. Tebaagala muntu yenna ayogera ku bigambo bino. Kyovula bwe yabadde mu office ennene nga basubira n'avaayo okuleekaana. Bamuga omanja gwe janguwa. Tugenda kuwa ABCD DJ. Bw'omala bifuna. Yensonga lwaki babale bagati bamwadde mu lukagundi bamwadde sente bwezi kubanga oyo bakimanyi nti with the time bamuwa sente zino n'ebintu ebyo bagenda muttirayo mu kimpowooza asirike. Betty Namisango tuli omwe kamwa bwe yafuuka Inspector General of Government yali akutte wadde omubbi wa Kagaati mu Serena oba mu paaka empya nga mukozi wa gavumenti oba yali akutteyo omuntu n'omu. Kati ye Museveni kye yakola n'ateekawo ekifaananyi kya Betty Oliver Namisango kamya
mbuye IGG n'aleeta Omunyarwanda ono n'amuteeka mu State House n'ateekayo anti-corruption unit mu State House ng'eno anti-corruption unit ekwata abo bokka abatakkiriziganya na Museveni mu system nga at least nabo balimu engalo empanvu bebakwata akkiriziganya ne system tosobola mukwatako obadde okimanyi ekyo kubanga temusobola kutegeera tugenze mu maaso kano kabadde njagadde bategeeza bigo bino mbitegeere bulungi nnyo biri banyonyodde mu Luzungu mu Luganda kati mbize mu Luzungu. The amount includes the UGX 7 trillion worth of loans pending approval by the parliament. Each of the 45 million Ugandans is now indebted to tune of 2.5 million shillings, raising public debt couple of growing debt serving costs, staggering domestic tax revenue and declining exports revenue, putting Uganda in distress at a great risk of debt crisis. Kadi mugeba jo infreeze oba sifreeze mosquito mwe bagenda basaba ne oxygen tax ogw'okwepicha gona bage weeguli buli oyingira mu loogi bagumana osobola okusasula gona gwagambe oxygen tax ajja bino tosobola biwulira mu parliament nga byogerako tosobola biwulira ku TV ya Uganda nga byogerako tosobola biwulira wantu wonna lwaki batomonde bakyusa amawulire kubanga bino bwono bisobera abantu babidda mu Luganda omuntu agenda kugamba linda kutuli ku kiwano kati taata ne mama ine edduuka Museveni si agenda okubonabona ng'edduuka lirigwa bizinesi yongegwa agwogenda okubonabona gwogenda okubonabona agenda okugulawo edduuka kuba capital wosi wa Museveni amaduuka gokulyamu ga Museveni sigago ekyo badde okimanyi kati otuvuddewo kankuzzeko wano ogulumu eddalo nze sina kyekukolera buli Munnayuganda yenna nabasomeseza ku lunaku olwokutano bagamba nti buli Munnayuganda yenna badde okimanyi nti amasannyalaze g'osasula bakukyajinga service fee wa 4,905 buli mwezi n'amazzi bwe gityo nti amazzi ne bagategaliko osasula ssente ezo zibeerako obadde okimanyi kati wulira buli Munnayuganda yasika amasannyalaze we wulira bye bibadde tomanyi buli muntu Munnayuganda olina amasannyalaze wulira sente zino nazisasula mu banka ng'ogula amasannyalaze kati wano wensooka njagala kusooka kubuuza muganda wange mu nsi ezaakulaakulana zino the government lender services to its own people nti government ewa ebyetaago eri abantu baayo oluvannyuma n'ejjamu omusolo katugambe government eteekawo amalwaliro n'eteeka buli ekyetaagisa bw'olwa ne bagenda bakujjanja bakati bw'ogenda okukola yo n'ejjako omusolo oguzzawo biri byekuwadde government eteeka ezimba amalwaliro ezimba amasomero ezimba eteekawo amasannyalaze eteekawo internet wano ne modem mu nsi ezaakula modem bakuwa yaabwe togisasulira neeyaka osasula akayaaka osasula omuti osasula waya osasula buli kimu kati wuliriza nno nkubulira mbadde temmanyi ku masannyalaze nabage baba temmanyi ku masannyalaze ng'ogasaba oyinza okuba toyina muti buli muti gulimu kakadde kamu kitundu plus mu muti naye nga gwoguguze ne waya naye omuntu bw'anaaba omulala ayagala kujja mu masannyalaze ku muti ogwo ate toyina lukusaba omusaba ssente okadde amasannyalaze emiti gyayo egi owuniza oluvannyuma ng'ate guwaguza omuti ekugamba bweti digital wiring certificate ya mitwalo 8 cash paid olosaba amasannyalaze work request installation ya mitwalo 2 cash gwozisasula umeme inspection fee ya mitwalo 4,300 oyisasula ku mobile money oba mu banka site surveying eri mitwalo 5 cash nenga basavyo okujja okusurveying ennyumba yo ate yayinza okusaba mitwalo 10 botamusaba mitwalo 10 tajja zikuwa
olwa amasanyalaze gayingidde mu nju ebyo byonna tembimanyi. Meter installation ya mitwalo 24 ne mita yani. Tugenza ku installation commission paperwork wa mitwalo 10. Ogenda okumaliza oganti obeera ku masanyalaze ng'oli mu kakadde ka nsimbi gagayingira buyingizi. Kati ate batandika okusaba service ow'N4,995 buli mwezi. Ne mu nsi ezaakulaakulana amasanyalaze ogenda okuzimba mu polotiyo ng'amasanyalaze bwe gali basikako masiki ne gayingira n'otandika okusasula amazzi. Kati wano otubuuliza gavumenti n'abantu abagiwagira njera kubuuza omubaga nti atannayitayita yatenda nyina okufumba. Buli muwumba tuutu yenna wagira NRM alinnye ku nnyonyo myezi gino bw'avaayo akyusaamu olulimi ebigambo lwaki wadde abadde agenda bivuunika abiyimirizaamu ko butereevu oluvannyuma lw'okulaba ku njawulo ya Uganda n'ensi endala. Wadde agezaako nnyo kubikirira naye era agerwa mugende mula social media mujja kulaba bwe batyo kubanga abasinga obungi temuli informed ekyo Museveni kyayagala afuga abasiru. Okitegedde bulungi nnyo. Kati wano wenjagala okubuuliza gwe munnayuganda ali eyo andaba n'anampuliriza enkya oli Munyoro obwakabaka bwo bukyalinga bwe bwali era emirundi meka gyolaba nga omukama waabo gy'olayogera omutoolo ye kale y'omuntu wabatolo waali kubanga ye omugabe ye yakuba siriki kutaasa bulamu owalw'enzuluulu kye baamukola Allah yekka yamanyi owabusoga tasobola byogera musajja wattu ali babuulira gavumenti ekyuse twogera kuwafuwa Buganda eyakola bye yekyetaagisa okuleeta Museveni mu buyinza n'amuleetako abasajja amufutubaddeko abaagala omutta bwe tuvaayo okwogera ng'atuyita batamiivu naye abatamiivu bagenda kwogera jjajja abatamiivu bagenda kwogera kubanga singa abatamiivu tebaayogera gwe singa oliisa buti naye buti tubuganye buliisa kubanga tojja kwogera. Kati gwe genda mu maaso ng'oyagala okusaanya omusajja yakuwa entebe neyakuwa obuyinza ojja kitegeera. Ate nga nfundikira tolowooza nti Ssaabasajja Kabaka talaba alaba byonna by'oteekateeka omutta mukulu samples ezasooka gyeziri era gyeziri zaawandiikibwa ekika ky'obutwa bwe mwamuwa gyeziri gona bona ogamba alaje nno Mayiga wasanyako kya Peter Mayiga mutabani wa John Katende samples z'omusaayi gwa Ssaabasajja Kabaka zamugibwako ne type y'obutwa gyeri kati mujja gambwa ate simiki accident gye mwagala okutega ndagikubyemu bituli era nga nfundikira ngenda kusaba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri wonna wooli nyweza security y'empologoma omuntu yenna kuweekengera mwekengera omugambira open ekimala saagala kamanyiro nabako wana restaurant wa wabula ekizibu kye tulina kiri ekizibu kimu nti ekifaananyi kyassensekere omusajja ono lwajja n'ayambala n'ayogera ku lwa Buganda ng'ayogera ng'ayogerera ggwe kikyalina Baganda bekisumbuwa obwongo. Ssaabasajja Kabaka njagala uliza obubaka bwange buno bulungi. Omusajja ono lwajja ne yeesimba mu lujja lwa Bulangi ng'akozesa media n'ayogera ng'akozesa erinnya naye ng'ate avulugatte ekifaananyi kyo Abaganda basinga obungi bafunira obuzibwawo. Nze ne bannange batamiivu bannange ffe awo twabuukawo Abaganda abalala wakyabalemye okubuuka abamu. Ngedda bwe twalimanga kaso ne batuteeramu obukookolo
obwatisanga enkima n'endege y'okulya kasooli nenge ekituufu endege ebeeremeddeko b'enkima kasooli emulya n'emmalawo ng'akakookolo tekalina kye kamukoze okujja nga nnyini musirimu ali kitegedde ekintu ekyo Ssaabasajja Kabaka nsaba kuluma kkutu nti ekifaananyi ky'ono omusajja kinaakoma okuba nga kyesimba nga kikozesa erinnya lyo n'ebitongole ebyo nga bikyakola bikyanyigiriza Abaganda gye bagenda okukoma okulowooza nti oli omu kuba banyigiriza era mayiga g'omutuma okukola ebintu bino era mayiga abikola ku lulwo naye ensi lwe neetegeera ebigambo bino n'ebitegeera bulungi nnyo nga bwe byogera buli muntu ajja kutegeera bye mbadde njogera bwe nti bwe mbyogera nembala ne bivaayo ku lwa Katonda n'ensi yange nsaba okuumya Ssaabasajja Kabaka Mukama okuuma abalangira balimu empeka emera n'abazaana abo bali mu nsi yonna abagenda bazukka okuva gye baasibagibwa bonna buli muntu w'olikwata essimu yo tulwana otalwa kutaasa mpologoma ya Buganda ebisigadde towuliriza kubanga tulina ensekeezi nnyingi ezeyita Abaganda nga si Baganda Omuganda asooka kutaasa wa munju nga tannataasa wa mulirwano nkiddamu tulina ensekeezi nnyingi ezeyita Abaganda nga si Baganda tulina ensekeezi nnyingi ezeyita abalangira nga si balangira mu Buganda obwaffe obwedda tusooka kutaasa wa munju wa musaayi ne tulyoka tuddukire wa neighbor omubuuza okubadde yenna gw'owulira atagala ng'asaawa omuddo ogutali gugwe ng'ayogera amafuuko eri Ssaabasajja Kabaka sooka omugambe ebyo tulibiraba edda katusooke tumale okutaasa Ssaabasajja Kabaka kubanga gwe mumuli ogutukulembera mu nzikiza ey'ekika ekyawaggulu ekutta Obuganda Mukama kuuma Buganda kuuma Ssaabasajja Kabaka ku lwa Katonda n'ensi yange tusinkane ku Lwokusatu ssaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi mweraba naye buli omu w'osanga mutwalaganye mayiga nabagamba dde ekyokukola abawandiika ebipande aboogera ku mutimbagano abalina amagye agenziriza abamanyi abantu be amanyi buli kimu okutangira kusinga okuwonya olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki tofa ku bigambo byogera kubanga ebbanga lyemmaze nga njogera n'ebigambo bye njogedde singa tebibadde tebituukawo bandibadde tebakyandaba Mukama bankuumire mweraba